ebibuuzo bye batubuuzizza bibadde bingi nnyo era ntuta akaseera mukalabye naye nga ebibuuzo ebiri fundamental ekibiina kyo kikoledde ki obaddeko mu struggle ogitutte kyenkana ki ebibuuzo tujja biyita nsuubira nti ffe tugenda okusinga mu bibuuzo naye akantu akasingira ddala obukulu ketukoze twekomiitinze ne tusayininga olina okusayininga nti togenda kuvuganyanga namunigina singa oba toweereddwa muki mukisa ekyo nkiddamu nkiddiŋŋana lunye nti senga baba tebakuwadde kaadi emabega nange senga baba tebampadde ŋŋamba ne bannange kubanga eno message si yange nzekka pulezidenti yakitugamba n'ekyokulala abantu b'ekawempe eno tugikozesanga front battlefield no tugenda mu lutalo bino ebintu si byakwogera bya Wakayima na Wango bino ebintu si bya makonkome bino ebintu si bya kusaaga twagala bukulembeze bwa ggwanga oluzungu twalwogera oluzungu mulwogedde amatayi tugasibye amatayi bagasibye we representation abamu kuba mawulire mubadde temukimanyi nti ba foot soldier basobola nabo okuvaayo ne babeerako we bakola ki batuka njagala obategeeza nze mbadde musomi ndi professional teacher niye tayi twali twazisula debbali nga tuli mu lutalo n'olutalo lw'okwejjako nakyemalira mukimanyi bulungi nnyo lwakwambalanga to n'osiba ne tunywera lwakusiba bimyu ne twesiba ne tukola ki ne tunywera so abantu abamu mubadde temusinga mututunulira mu kifaananyi kituufu lwakuba teturepresentinga kyekyo mututunulira mu kifaananyi ekya foot soldier era ndi foot soldier era foot soldier gyali yenna alina okubeera proud of himself olw'ensonga nti tukiikirira endowooza eyo ey'abantu baffe kyovola banga mbagambye nti etayi nagijjako naye leero engeri gye mbadde nzija mu vetting ngikoze ki ngitaddemu. I think that's all for ndi mumativu nnyo ndi mumativu because in a process si esoose njagala okubategeeza nsinze nali registrar nali muwandiisi wa kibiina mu kalulu nga tugenda mu kalulu ka 2021 ndi mumativu akakiiko nkikakasa bulungi era nkiba njagala okibaddiramu nga mbeegesa amaaso bannayuganda nti nze akakiiko nkakkiririzaamu Election Management Committee ya National Unity Platform njikiririzaamu kyenaasalawo n'emitendera gyennyini okwetaba mu process bw'oba toli ready mikira gyankima kukoonako teweetaba maki mazina gaali agaazo singa nange nesimbyewo kubanga muganda ngo nakimanyi nze naye ngenda kwesimba naye nenzijayiro kubanga waliwo omuntu eyali yakola ki agwanire okusinga kiseera ekyo so banakawempe nze ndi citizen w'ekawempe ate mu south ne north kubanga ne mu south nayo oli muganda Don Sheriff twabeerangawo kaleero biki byonna wakibe watwala tugende bwayina neri waggulu gye tuli wambogote gyembeera magala ono abeera tula wali eri manyiwo mumanyi ng'omuntu kati si nnyo munabyabufuzi nti oba ndi muwagizi nnyo mbugenda kulimba mbunze ngobeera nnyo nedda naye mbeerako nekyemmanyi nti nno twagalamu abantu abali rio ekitegeera abantu bangi bajja olwensonga bamanyi nti nuko erina essannyalaze ne bajja ne bakola ki ne beegoma okimanyi ffe twacapako omugu naye nga teryatumanyi ne mu bya struggles tosobola kumpita foot soldier era siri naye ng'ate nga nagucapako nga mpagirani bopi nga tamanyi ekitegeera era bakimanyi bannakawempe nenvayo nange ne representing omuntu sagala muleete bantu tuleeta abantu ne baba ne batwefuulira mukalabye nnyo ekitegeera njagala naffe batuwa ensonga ey'okukola ki ey'okukkiriza mu struggle bagala sagala ogambe muno bagenda londayo omuntu omulala atali kunsolo sagala biwulira nze mmanyi tino magala nange nstepinza side era tugenda kubeerako ku kido ku nuupu badde nsaba kadi ebeereyo olw'ensonga yalwana musajja wuno yakatobesa yakavaayo myezi teginnawera nadiini teginnawera n'esatu yatobera ki ensonga eyo katumuleke tulabe wagikola ki ayizo babiri byali byakubbala nga azunga mu buzunzi katulabe wakikola wali. There is no intellect beyond anyone's head. Kyemmanyi asoba ng'omuntu yasoma ebbanga constitution gyekkiriza tino level weight waba yagisoma ebitabo bye tubiyitemu ebisigadde salaba balimba embuni osimanyi oli yasoma nnyo mbw amanyi bingi kozi nga yasoma kubba
ababbi bo basoma okubba ababbi bagezi bamanyi ng'eyo okugamba mbabisoma babitula mbiki biki sagala mulimbisibwe simanyi status simanyi biki tugira abantu abasobola ate nga naffe kwetulina ki nalo sagala mugamba. If I die today and I'm first, you tell my people of Kawempe North that I have left for them Honorable Luwemba Luswa, by then Alex. Today Muhammad, to keep on my legacy ongoing. Because he has my same vision, he has my same thoughts. We have been working this together. We have the same people. We have brought him out to Kawempe under the guise of sponsorship and funding for developments in our community in Kawempe North. So, because he was my friend, I didn't want to betray him, even when he's dead. So that's why I wanted to move with the Honorable Luwemba Luswa. What my only appeal to my party is to consider the candidature of Honorable Luwemba Luswa Muhammad, because you see, Honorable Segenja was left with the 1.5 years of service in his current term to go back to the next election. So I pray to God and our party leaders, the electoral commission of our party, that please you consider that 1.5 years left for Honorable Segenja, which was given to him by the community of Kawempe North and his people, to be driven forward by Honorable Luwemba Muhammad.